Bulungi omulabi wa Salam TV njagala nate okwaniza mu kitundu kyaffe kino ekirala ekya programu ya Omukeeze. Tuli mu kitundu ensonga mu nsonga webale olunaku olwokubiri tubeera ne munaffe Dr. Medard Kiconco era yatuuse dda gwe twagala okutunuulira naye kubanga ye ensonga ziyakuguka obulungi za Byenfuna. Oye Kiconco oli gwe yeeyo oyo gwe tuli naye. Oye Kiconco Kiconco gobeera naye yoyo Kiconco yeye musajja yoyo Kiconco yoyo ogamba otya ne bulungi ogamba otya jentisebo mujebale wiiki ekuyisiza etya wiiki tubadde bize mukola ati mwabalina mwaka sente naye muba mukola ffe tubadde nga tebanakusiba mu Kampala olewe bansibye essaawa nnamba ng'oyimiridde abagenyi bayitawo abagenyi bafuusa abagenyi muki banaamu aba bannamu ttebe aba bannamu ccoke aba bannamuddu nga bafuuse bannaamu namuddu ng'afuuse naamu naamu afuuse ennaamu ate avuddemu yigadi wuuyo ayingidde ate avuddemu ate G77 ate ne bateekako pulaasi China nengamba leero bino nga gwoli mujjamu ndiga ndi mujjamu toli munene mu gavumenti toli munene kwera tugamba toli na wero si toli nakugamba nze nawe tetukola kakone kwero si kati balina kukusibira mujjamu nekakweteeka mu bintu nawe kati tokola kakona kwero go byongera nze sibeerangako kwero si sinza kulimba ne bakusiba era kati ate basibye nze nzeka gamba ne babasiba nze enguudo ezimu nazeenenya bwenenya ekirungi wenkolera ne wensula nsobola okuyita we batajja kusiba nnyo naye waliwo abasala mu kibuga ebyo babivaako era nga bwe bakyogera nti buli kyoyagala kikuseeza bwe tuba twayagadde abagenyi tuguma kubanga abo bagenyi baffe ate tunaakola ki naye bagambye museke ebyokuseka byo nedda omuntu bw'aba yasuza enjala ne bw'omukako okuseka ate ayinza okutandika okuseka gwe dolowooza nti akaaba yatokolanga sobi omuntu bw'aba tali musanyufu tomukako akuseka kubanga ayinza akuseka ate n'abyonoona n'alabika nga akaaba kyokka teyomulekerayo n'asigala ku mbeera gye muli mutya mutambula mutya tuli bulungi tutambula John alabye wano ebifaananyi bya pulezidenti Liberia nga bamulayiza badde bamulayiza nageza okulaba nga ebifaananyi bitandise okufa tebikyavaayo bulungi ne tusirikirira kikanga ttaano tuli ku TV naye nga tewaliiwo waliwo omukutu we nabadde ngoberera nga batubiraba nga teri kigambo kifuluma nenga kiki kino ngenda okwetegeeza nga omukulembeze bamugjawo bamuyambako okuva ku katuuti bakamukwasa obukulembeze dakika nga 5 emabega bamujja katuuti nga n'ebyokwogera bibuze kati ekyo nakyo kyewuunyiza nakyewuunyiza nga weewuunya ki musajja mukadde kakati we bozza amaaso ewamwe ku kyalo gye bakuzaala n'otunula omusajja ab'ekinaana ow'emyaka 8 omusuubiramu ki kati waliwo okubeera ku nsi nga gwe mwennyini tewemmanyi ate n'abantu bennyini abandi badde bakuyamba ne bakuzukusa nti owaaye ebiseera bikuyiseeko tebakikoze oluusi bakutya kati ne bakoleka n'otandika kugenda ki kati lwoyitaba nnyo mu mazina g'enkima ate ng'omukira si muwanvu byebivaamu kati ku myaka egyange ne bw'oba onkonvisinza otya siyinza kuyingira empaka za Olympics kubanga mba ngenda kumenyekerayo naye waliwo oli atakimanyi nti ebiseera eby'okuyingira mu Olympics byamuyitako bw'oba oza okigendera mulimba pulezidenti
ababaddeko mu Africa ne mu South America yo mu Asia nti ye mwenyini bakwatirira mukwatirire bamukwatirira buki naye ng'alemeddeko nti yagenda okutwala eggwanga mu maaso ayina vision n'ayimirira okuwa speech n'afuka mu mpale byokugambye obirabye naye nga takitegedde nti ebiseera bikoze eki byagenze omanyi omuntu bwoba omanyi nti wazaalibwa omukazi ng'omukazi yennyini yakuzaala tebakukola mu factory waliwo ebintu by'olina okukkiriza nti kino kinsuseeko kubanga muli gwe mwennyini oba okyewulira kyenkugambye nti kati bw'ongamba nti Kiconco oli musajja bw'ogenda mu mpaka z'emisinde Olympics ojja kuwangula siddamu nakukubuuza oli mulabe wange oyinza okuwangula naye bw'ongamba ntigende Makerere osomese mba nkisobola kubanga nja kutuula nyimireko katono nkole ki ntuule ate byenkozesa olwedde mba nabyo mu bwongo mba nsobola okukozesa ki obwongo kati waliwo ebintu ebyetaaga physical capacity ne mental capacity kati waliwo ate wootuka nga physical ne mental byonna bigenze si kuba nti obadde musiru wabula nti wazaalibwa omukazi ye process gy'olina okuyitamu nti otuuse ekiseera okaddiye eyazaalibwa omukazi atuuka ekiseera olina ebiseera bye baakugerera ku nsi nafuna mental retardation kkiriza gaana ne bw'okola ki ojja kutandika onoonye ekikopo ng'okirina mu ngalo dementia yes and it's normal omuntu bw'omugamba nedda okaddiye si kivumo kubanga process y'omuntu olina okuzaalibwa otuuke ekiseera ky'obuvubuka wefumula emisinde otuuke ekiseera onafuye okaddiwe ofe it's a normal process kirikuga okugirwanyisa nokola kikati ebyabadde Liberia tebyewunyisa bagamba omusajja nti ali 79 ye 80 wanga yali 79 last year si ye 80 kati omusajja w'emyaka 8 simusuubiramu okwefumula emisinde okuyimira n'asoma speech essaawa 2 mba sikimusuubiramu kati obuzibu buli kufa ate abalonzi oba lwakuba nti tubeera already tutuuse ekiseera nga tuli frustrated nogamba oyo naye oba akitwala akitwale kubanga tulonze ne tulonda emyaka 6-7-8 tulonze tetuganyiddwamu so nekibeera bwe kityo naye nga ekya Liberia kyo nabadde nkisuubira in fact I would be disappointed nti akoze kyembadde simusuubiramu ekya omuntu ow'emyaka 8 mbeera mulalu okuba nti mu expectingamu okukola ebintu ebyekivubuka muntu ekatuveeyo oyo muntu njagala waliwo omukwano gwange bamuyita Hassan abeera kuno ku TV n'atunula Hassan abeera najja nankumbi yagamba Kiconco woomulabako lwaki tatubuulira biki bye tufunye mu nnaamu simanyi naye kanaawe ogaye nnaamu obadde omulengera bulengezi naawe obadde obulengera bulengezi bw'omulaba lwaki tatubuulira ku biki bye tufunye mu nnaamu G77 igatte yajogerako mu dakiika nga 5 kiki ky'oyinza okwogera ku kye tufunye ng'ovudde ku byammwe bye mufunyemu ebitali birungi ogaye nti mubadde mujja kakati nga omaze okwambala ekkooti ekuyingiza okusomesa mu university okusomesa omuntu asoma PhD oli ku level esomesa omuntu asoma PhD no era nakati mbasomesa wali university emu gyenkola ate nga nsomesezza wana ame doctor advisor bosomesa bakola PhD ebyoliko gwobitegeera golooza obitegeera gwe kati ate level mpanvu kakati njagala ombuulire kati oli mu capacity entuufu esobola okubeera nti otuwa ekifaananyi
Uganda eyinza kuba nti yafunye eki mu mikago gino gye tutambuliramu olwaleero tulina obwa chair wano bwatuuse bwa Namusisi bwazze bwa G77 bwazze twafunyemu kimu ebyo kibuzo kyembuuza Kyamulabi waffe Kyamulabi wo kubanga yagiddeko n'erinnya kiwandiike bulungi oyinza kiise mu byenfuna byewakuguka ennyo Uganda ng'ensi ekula yafunye eki mu lukiiko olwa G77 Uganda ng'ensi eri ku nsi ez'abakoloni yafuna ki mu lukiiko olwa NAM kakati ekisooka nga tetunatuuka ku NAM NAM kyeki nakyo kituwe NAM bakiyita non-aligned movement kati movement eyo yatandikibwako naddala abantu aba Asia ne Africa abaali basuubira nti bo banyigirizibwa n'abamu abaali mu matwale g'abazungu era first meeting yabeera mu India gye bayitanga the Asian meeting era yali mu India bakita meeting of unity yalimu mu mwaka gwa 1947 kati eyaddako meeting egyo nga batandise okwegatta yabeerako mu 1955 yali Indonesia mu kafo bakayita Budong kati okumaliriza 61 era meeting eyasembayo n'ekikoneramu ddala omusumaali nti kyekyo kyennyini yali mu Belgrade Serbia mu 1961 yatandika mabega nga nga bajja bakizimba naye bw'otunulira abakirimu abasinga be bantu abanyigirizibwa ebirubiru ebisooka tekyalimu ekyokusooka tekyali to end colonization oba neo-colonialism bino ebyokufugirwa abaki abatwale mwalimu ekyokumaintaininga economic progress kitutandise okwekulaakulanya tusigale nga twekulaakulanya ate nga tukwatagana kubanga mwabeeranga mu ne cooperation ate ne kubeera mu kyogamba nti eggwanga terirumba eggwanga linalyo nga neighbor kwegamba ne tusigaza territorial integrity ne tugamba nti oli muliraanwa wange tukole ki nga mulimu nekyokugamba nti bwekunabeerangako enkaayana tunazigonjoolanga mu mirembe ate nekibeerako nekyogamba nti tubeere nga tuwanirira oba okuwa obuwagizi UN okiraba kubanga ne UN yatandika around the same year so nga tetunaba kutegeera ekintu ekyo nti tukifunyeemu oba tetukifunyeemu ebiruubirirwa byonna bye baateekako mu kusooka bw'oba otunulira ensi gye tulimu baabituukako zi Palestine bakyazikuba zi Ukraine zikubiddwa neo-colonialism eri wano bakugamba bw'otalya bisiyaga togikwatako tetukuwa kino togikwatako sente yaffe ensi zikeera ku makya ne zigalawo boda ne zeekuba kakati kati balekyegamba nti ate basigale nga tekuli ebyokulwanyisa ebya nuclear naki naye kati ensi ezo zonna bwoziraba ate zo ziringa UN ne UN eno gyolaba kintu kye batondawo obutonzi naye nga UN nayo erina bannanyiniyo kyovula nti resolution za UN bazipinga kubanga eriko nanyini erina bannanyini UN erina bannanyini abagitondawo nga balina ebiruubirirwa byabwe kyovula nti UN yasazeewo banayo muyimiriza olutalo Isirayiri emalawo abasajja tebakyabakuba otalugenda mu maaso kati UN yaani UN ebadde Congo wali wateredde
okuva mu bagala 1999 bali Congo kyenda mugumu. So ebintu ebyo tebina maanya gakola ki aga enforcing ebintu bye basazeewo. Kati nze kunze ng'omuntu zasigala nkungaana ezaba emikwano kubanga bw'oba osobola okusalawo ekintu okola ekintu nga resolution gyekoze teruma wabalaba UN batuula manya immediate ceasefire, do we have it? Terugenda mu maaso. Kati UN yani kati naamu yani kati tufuna G77 ensi zagitandika zaali 134 ne bateekako plus China kubanga kati China yafuuka big brother tasobola okutukwatirako. So ebiruubirirwa birungi ebya institution zino, structure setup nungi, naye amaanyi go gennyini tewali. Guterezi okujja wano Guterezi naye ebiseera ebisinga Guterezi najja bw'oba badde ofollowinga global events naye abeera mu kulaajana kubanga beera nagamba nti we demand immediate ceasefire ne bagenda mu maaso enkeera ne bakuba ne wagamba nti ceasefire nga tanakimalayo nga waliwo ebizimbe bye bakoze eki kubanga bananyini kyo bye bawagira oli nti kuba okiraba. Kati tuli mu nsi eyogamba nti the winner takes it all. Kati ensi tekyali ensi ebiruubiriro ebyakolanga those organizations World Bank, IMF, UN byabeeranga ne intentions ennungi naye ate abagezi basigala bagezi. Kati mulimu ensi zonga zirimo equal than others. Byonna bye musazeewo nga UN ensi emu n'ekigamba nedda kubanga zo zirina veto powers. Okitegedde ako aka veto powers. Kaakati kyova olaba nti ensi ezasigala nga zekigendako kati nga China, India, Russia zigamba nti bwe twakola new world order teyali unipolar world nti ensi emu nga America yekola ki yejo gifuganga nekola kyeyagala bwesalawo nti leero ofa leero tukukube tukola ki bye bino byolaba nti ate kati yavuddeyo okiraba. Kati bwolaba olutalo wakati wa China ne Ukraine ne Russia, Ukraine bali endagaano gye basayininga eyogamba nti totestinga ebyokulwanyisa bya nuclear era America negisayininga ne Russia nekola ki ate Russia went ahead nekisa ne munkola kati yakivuddemu era tuyiza kuba twolekedde obulabe era bwewabadde obifollowing abaana batestinze ebyuma nengamba ensi ya Katonda eneweddewo tukyayinza okuyingira olutalo esaawa ndatuluyingira lw'ensi yonna olw'omulundi ogwokusatu. Bino nga toyina maanyi kati nga bino byabadde munyonyi bajja kusalawo ebintu ani abiteeka mu nkola kati G77 yabaddemu Russia yabaddemu America tebazze kati America eri mu nnaamu kati ebintu byonna ekitalimu America ekitalimu Russia ekitalimu India ekitalimu China oba ofuuwa ki ensaana okumazi kubanga bwebasalawo kubanga bayina bye basalawo bayina eddoboozi bayina n'amaanyi. Oyogedde ku ka veto power. Nze ng'omuyizi wa political science njagala okweyongera okutegeera veto power tesobola kukendeera ku bigundi bino ebimu ate ng'ogikendeeza otya wakati bwe buzibu. We demand immediate ceasefire. Fine. Russia negamba no.
nobody can go. America negamba ebya ceasefire ebyo ebyamuyadde muli 148 nze nga America anganye nebigenda maaso ate kati biba bifudde. So ezija tulimu is not an equal world. Awogenze nga sinavaawo njagala na kino nkikuleetere nkikubuuze kino kyange. Ntunuulira ndaba ICC kuba kati olwaleero waliwo ICJ eri ku bye Gaza ne Israel ne Palestine. Ntunuulira ICC esituse speed negamba Russia nti Putin jangu mu ICC. Naye olwaleero ensi yonna eri mu kukaaba n'abantu beekalakaasa. Sinnalabako bw'agamba musajja wa Israel nti jangu. South Africa yabatwala mu kooti. Ne South Africa n'asituka naye ate gye kooti y'ensi yonna naye erina bannannyini. Era egyo baagiteekako ekwata baddugavu bano bateira. Aba Liberia bana ba Sabia baya babiri kulenda ba Slobodan Milosevic bagikolera abo kati eyo bagiteekako okupanishinga abantu abanafu nga tebakoze bye baagala. Okiraba nga tebakoze bye baagala bale batamulanga bagenda kugamba omusango ogukusinze Isirairi immediate ceasefire America gambe nedda. Teri agenda kusutula prime minister amutwale mu Hague. Taliwo tebakulimba. Kakati gundi gwe batwala mu gundi yababuuza nti etuula wa sigimanyi Putin. Ne bagamba nti buli wakyalira bamukwate. Osobola mukwata. Juzi yali Saudi Arabia. Kinakugambye nti ensi kati emmere bagiriisa ki bitiyo. Yasutula n'ennyonyi zaali 3 nga zisibyeko ki nuclear bagikwatako. Bagikwatako. We yayita mu nyanja wali tewali eby'Amerika gikwateko. Kati ezi gye tuliko bwetyo bwetambula. Omusajja bamutaddeko ekibalo bakuntumye mu Hague asutudde n'ennyonyi ze agenze mu Waarabu agambe nzi ate n'abirangirira nzijja bamukwatako namana ddeeka. Mukwateko tugenda kubanga tudda tuline dokita ebyo babitukolera ffe abaavu abanafu kyovula bino basajja batumanyira nti muli ebisiyaga genda birire Saudi Arabia bakuteeke ku kalaba genda birire Russia kubanga basajja beesobola gwe babikuteeka kubanga bakimanyi teweesobola. Nze twaha mukibi katujje tovaawo. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 55 5557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Emipira Jonathan Mweviri, Gajiri Life could start times. New mirwa mipira ja AFCON okutandikanga 13 mwezi guno gwa January ku Sports Premium ne kusanyuka Prime. Sasulira Star Times y'olwaleero onyumirwe emipira gina 5 mwebiri live mu HD ng'ate tugikuweereza butereevu mu Luganda. Tokomaawo weegulire simu ya Tecno Spark 20 series oteebereza ani anaawangula weewangulire tiketi enakutwala okulaba final za AFCON. Kwasa n'ebirabo ebirala nga zi fridge, zi TV, microwave, bino byonna ng'olina okubikola nga 7 mwezi ogwokubiri terunatuuka. Obubaka buno bukutuusibwako Tecno abatongole okutuusako AFCON 2023.
Welcome to SourCon 2024, where extraordinary minds converge and aspirations take flight. A lot of the dreams you have not done is because you're physically constrained. Get ready to make your mark in 2024. SourCon promises to be bigger, bolder, and more inspiring than ever before. Get ready to elevate your career from good to great to unstoppable. On Thursday, 22nd of February 2024 at 8 a.m., we kick off with the Sales Warrior Convention at only 250K for all business development and sales people. And in the afternoon at 2 p.m., our keynote speaker, Vusi Tembekwayo. People in the practice of a skill or craft. You have to practice for $10,000 or more. Will elevate all professionals in the private sector, NGOs and government institutions, diving into strategies that will spark transformation in your professional journeys at only 250K. Must attend for everyone not in sales. CEOs and senior management teams, do not miss a breakfast with Vusi Tembekwayo on Friday, 23rd of February 2024 at 8 a.m. at only 1 million with the theme Leading and Scaling Your Business at the Age of Chaos, hosted by the tenacious sales warrior, Daniel Chaudhry. Our sessions are designed to provide you with actionable insights, empowering you to achieve unparalleled success at Kampala Serena Hotel. The race to excellence has no finish line. We can all do much better than we are doing now. This convention will give you nuggets and insights that will ensure you make your mark in 2024. Get your tickets now or call us if you would like to sponsor. Omuzadde kankwanjulire Hamza Islamic Schools Eruwero ngeno gyosomeseza omwana wo ngera oluvaayo agenda butereevu ku university. Era omuzadde nkujukiza nti ebibuuzo bya UNEB omwaka oguwedde ffe twasinga mu Luwero yonna abalala ne batugoberera anti tulina abasomesa abakugu era abatendeka obulungi ku njuyi zombi kuno gattako bamasheyi kw'ossa ebikozesebwa ku ssomero okugamba nga computer laboratory, library, science lab n'ebirala bingi. Gattako ebisulo by'abayizi nga n'amasannyalaze ssaako amazzi tegaviirako ddala. Tuli mu kifo ekigazi ddala okuli ebisaawe nga n'abayizi tulina we tubasomeseza okulima ssaako ebyobulonzi. Tutwala abaana abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka era nga bava waka tulina n'emmotoka ezibatambuza. Security eri ggulugulu era omuzadde bw'otuwa omwana oba omuteeredde ddala mu mikono emituufu. Bw'okumanya ebisingawo tukubeko katikati kubanga okuwandiisa abayizi kwatandika dda ku ssomero. Tukulindiridde. This is your moment to discover new heights of pride and passion. A moment to forget the past and to rewrite history. It's your moment. Make it your moment to be moved by every play and to experience every minute of Africa's grandest football showpiece. It's your AFCON moment. Experience all 52 games of the Africa Cup of Nations in HD the way you like it, live on SuperSport and DSTV Stream. byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuumenga kyama, tugibuulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanga. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Webale kubeera nti okyali naffe otambulira ku TV program Omukeeze wewe kuba nti otambula naffe. Tulina Dr. Medard Kiconco ekitundu ekisooka akulaze awugaye nti abasajja ebeera yaali emabega eri ndowooza ansa ya munaffe Hassan ogizeemu bulungi eriyo abeera ebbali wali nga yakontrolinga kino olaba nanyini ki ne musalawo ne bosalawo atosalawo ne walina kyoyogeddeko kyesitegedde bulungi ogaye nti Putin bwe yali agenda mu Arabia
yagenda ne nuclear sanga sakitegeera enyonyi wazira enyonyi wazira tani yaganti uzali atete yabyogera asabitegeera ye mwenyine yabyogera ilo mulaba nga abuuka yabuuka n'ennyonyi ze 3 era ziweyatuka naye bwengula ne zeekola mu bwezi ne ziraga kwensi goloza Amerika teyakitegeera nti omusajja ali ku kibalwa kyabakuntumye ekyakooti y'ensi yonna wuyo agenze zi Saudi Arabia agenze mu Warabu nze wene eno mu matooke bwe nakitegeerera bale bamuteekako ekibalwa tebakitegeera nti agenze ate n'omukoonako mwesonyiwa naye gwani gw'okugambye nti Putin bw'ajja ew'omukwate aje wano bw'ogambye nti UPDF kwata Putin abatannabana kujja gwe n'essanyu ly'oba olimu okubeera nti ogenda mu mukyaza naye ng'ani gwe kati yalemye Amerika okukwata nze mukwate naye njagala ndabe ku lutalo lwa Amerika akuba nti ensero bemanyi tebasobola kwekuba kati olutalo bwe lubaawo bonna bafu so terusobola nakubaawo sisuubira nti lulibaawo n'okubaawo balina kwesanga eno kubanga buli omu amanyi mune byalina njuzi omwana yabitestinze n'agamba amurede owa Russia bakimanyi yagenze mu parliament n'asaba bali ba ratifying agundi eno test ban y'ebintu ebyo bya nuclear naki kati bali basayininga naye bano ate they went ahead ne ba ratifying America teya ratifying kati nabo bakizeeyo ate bazeeyo mu dduma ne bakola ki the ratification ne batestinga ne bagamba tuli ready ekijja kijje you see oli omunene ajja nakukuba akimanyi nti ajja kukuba addeyo naye ate waliwo amanyi nti ne bwe naakukuba nyinza okuddayo nga Katonda akkiriza naye era nzirayo n'ebisago tajja tajja kati kyovula nti nuclear weapons zibeera deterrent weapons tebagala kuzirwanyisa naye kiziyiza gwe abadde agenda kundumba kubanga nawe okimanyi nti nja kukolako obulabe kati ne basigala bagamba nja kukuba naye nga teri akola ki teri asituka teri ava mu kifo so kyetagisa ebintu ebyo naye nga buli omu akimanyi nti kyabulabe ne bwosula just ekimu nekigwayo nakati Japan bakyakikola ki bakyakirojja Hiroshima so kyobulaba nti tebagenda bikozesa ono mu Russia talina we baali bamukubyeko n'ayiga Russia tekubika kebe first world war kebe second world war tekubika waliwuleko nti bakubye Moscow bagitwa naye buyita bwekusangayo towona omusajja bwamanyira kulwanira mu winter ate buyita terwawo kubanga terutalo ogenda okutwalayo ne lutamala mwaka kati season ya winter bwekusangayo gwomanyi ojja kufurizinga population yonna y'abasirikale bootuteyo baffe ate buli tebufa kubanga bo bwamanyira bizibu byabwe so kati waliwo ensi kati kyolaba nti bw'oba otunuulira global trends kati geopolitics ze tulimu tugenda tushiftinga mpola mpola nga tuva mu unipolar world nga tudda mu kintu ekiringa multipolar tekyali asalawo kubanga America yabeeranga n'agwa amaanyi nti kyensalawo kyekigenda mu maaso kyekigenda okukolebwa naye kati bazze baginafuya tikati ne bwesalawo tebakyagiwulira kati singa Russia wali bwe bamenyamenya USSR mu 92-94 singa awo bagikwasizawo olumu ne baniginafuyiza ddala yandibadde kati naye eringa ffe nga kiba kigamba kyekola ki naye kati bino byewalabanga bino kati ba Putin bwe bana baali bagundi abo kati bakoze ekintu nti ne bw'oyogera kati ate jjukira nti balina mikwano egyabwe egye China kubanga bw'olaba omugo gwakubye mujjawo ng'osuulira ki ngusuulira eddala kubanga China eba ekimanyi nti bwe bamala okukuba singa bakuba Russia fe next
kati nabe kyabatwala ne mu Ukraine initially kyali kyakulaga ki China nti bonokolanga ensobi tujja kukola kyetukoze Russia kyobula nti bwe bagiteekako sanctions immediately yaddukira mu China ne bagiwa payment system kati bakola agreement zaabwe ne China ne India kutunda amafuta nga bali bagagula mugundi muza China naki kati ate sanctions zikakawali America kesinga okukozesa ne kagwa flat kubanga oli naye ati bwe bamala China nze nkola ki ayina okuddukana ne Russia kati amafuta ate ne gasigala nga gakola ki in fact kyakosa nnyo economies eza Europe kubanga kati bwolaba economy nga Germany olwa gas and oil ebyavanga mu Russia byaberanga cheaper ne birinya kyobala nti economy za Europe ziri ku bunkenge so katutuuse ekiseera kyogamba nti Russia ona amafuta yakyusa natwala China yes yasigala agatunda kyobala nti America yali egamba India togula mafuta ekati ya India kati nekyo mu India dayina amugamba ati ffe adde kugwe interest zaffe ku bantu baffe sinza kuleka amafuta ga $3 n'engula ga $10 kubanga ki kubanga ne India kati ekimanyi nti America tekyakerega mendi nkukuba Russia wali ejja kuteekako bya sanctions biki China ejiwe so we are getting that multipolar world nti tokyasalawo kyokola ki kati ekigenda ate okuyamba ensi kati kyobola nti nabaana abali wiiki nnyo bagenda mu nkwawa z'abanene kyola bateekako ka plus China egoloza kajja katya mwezo ensi ezo tuli mu multipolar tulaba Korea ayina wasembera omukorea North Korea ne South Korea kati North Korea ono kyovala abantu ebisinga ababu bagamba nti North Korea si North Korea waliwo amuli emabega ngawule nakugamba nti oyinza kuba mwasayininga endagaano tatete musobola kutestinga bintu bya nuclear amanya biki ebyo byennyini tobitestinga naye North Korea ekola ki negenda maaso ne testing bagamba nti North Korea njavu teyina na mmere bintu ebyetestinga byani awono sobola kuteekawo ka question mark ebya testing ebyo byani testingirani ani amuwaga genda otesting eyoko soko kikoone yeye Japan tulabo bakituuka bemana akutwala kakka abafe wetu ezije tulimu ezije tulimu nzibu yakutegeera so kyobola abantu ffe abaavu ensi ezaffe enjavu singa zaali kikoze nti focus katugiteeke ku bantu baffe ne bwe twewola sente tuziwa abantu baffe tutuuke ekiseera naffe tuzimbe amaanyi agavudde ewaffe nti oli bwagamba sikuwa sente zange tomugamba nti sizaagala oba nzaagala gwe musirikire mulabe nga mystical osigala amalwaliro gatambula amazzi olina abantu bowa masanyalaze kwegali oli n'omulabanga ki naye kati ne bwe twewola sente naddala mu Africa tolowooza nti abazungu abo basiru tebatulaba engeri gye tuzikozesa batulaba nti tuzikozesa bubi nga bwe baagala tuzikozesa obubi tusigale nga buli kaseera kubanga kati ye akwagala eri mugaapuze okiraba ng'ofuuse omuwejjere akubuulira ekyayagala okole nga ky'oyina okukola kubanga ffe tuli store ya raw material kati aba asobola n'okukozesa genda olumbe mu neighborwo eyaganya okumpa uranium otandika olutalo gwe tolina uranium naye lumba neighbor ena uranium ndi mabegawo kubanga nze njagala uranium ate nawe tojja kugaana olwedde oli mwavu nakuwa sente noziba nozizaayo ewange bw'ogaana okola kyenjagala njazikwata kwegamba bokogamba olaba nti abazungu bano ye abeera wali nga atumonitaringa the way we do things kati fe wetukola ebibi ate ku muzungu bye birungi kubanga bibakutwala mu gaapu gyakwagalamu
kubanga oli bwomala okumwavuwaza nga tasobola na kulya mmere ewuwe nga taze wo oyo afuuka mudduwo. Lulejja ne mugamba nga enkuba ettonya ntowaaye badde njagala nkutume ogende kwewa tajja kugaana kubanga kamera kajja waani bye bino byolaba nti kati omuzungu atukozesa kyayagala despite nti Africa tumaze emyaka wakati wa 5 n'enkaaga tuli independent naye batono nnyo abalina eddoboozi kati ate buno kibi nnyo nti tuli mu mabanja agayitiridde so tetukyalina kapasite egamba nti no era n'abakulembeza ba Africa ajja kugamba no wano ku TV bavaawo bwata kuba kasimu timuzeeyi mbadde enimba nabadde sibitegeeza ku mabanja ge tulina amangi gayinza otusazaawo kitayagala kigamba tegayinza tokyasobola kusalawo kyoyagala nga tolina sente kiringa ffe abali amabanja ga banka banka ekugamba engeri gyonookozesa sente zaayo ebyowula nti World Bank IMF ejja kugamba nti sente zino yadde olina obuzibu bwa airport yadde olina obuzibu bw'eddagala mu ddwaliro ezo sente twagala ogenda osomesa abantu democracy kubanga kimanyi democracy togenda mufumbira abaana ne bakola ki ne bamulya ebyeddagala biveeko biva ku ddagala twagala mukole semina mukole conference musomese abantu domestic violence kibi tokuba mukazi tokuba baana naye ng'akimanyi tekyandibadde kisolovinga ekizibu kya domestic violence kwe kukola factory semako oyo n'afuna omulimu n'ava ku mulimu n'akaveera tagenda waka kulwana naye omuzungu yakimanyi nti esente zakuwadde okusomesa abantu mu conference mu seminars zigenda kukoma mu bantu batono kimu ebyakugamba domestic violence mbi akulese mu mbeera ewagira domestic violence kubanga omukyala yakusabye omunnyo last week oba last month omunnyo si gugula meka 10 n'ogugula agenda kugamba naye mwami omunnyo nogamba omunnyo gwe nakuwadde gwe nakagula naye omanyi nti omwezi gukwesa kubanga toyina akasente so domestic violence esigalawo kubanga omwavu kkiriza gaana ojja kulwana bajja kujukiza fees olwane bakujukiza omunyo olwane bakujukiza rent olwane ono nfo kyokkuwa akasente tasobola obeere n'akasente bagambe ng'osasula tayagala empowerment ajja kukusomesa busomesa kyovola nti abazungu betuludde nabo ani gwosomesa obutalwana nga talina 10 mu nsawo omwavu alina okulwana naawe tolwana ebya domestic violence nobagamba nti they are busy nti mu Africa basponsoringa tibafandinga population control ettaka tulina ddene naye bwe population ebakwatako ki eyaffe bakwatako ki kubanga tebaagala tuweze enamba tusobola okubaamu amagezi ne tu exploiting raw materials zaffe ate ne tubasalayo kujagala ate bazimba factory nga tebalina raw material bazijjayo mu Africa so kyebagamba nti mwe namba zammwe zisigaliraawo zisigaze ntono zisobola kukozesebwa mu exploiting raw materials nga bwe mutuwa laba nti tuludde ne Europe ne America kumala emyaka egisuka mu 6 bye batuyambyeko gw'obiraba maya independence of judiciary maya domestic violence maya equal opportunities naye tebakeeranga ku makya ne bagamba manya obuzibu bwa Uganda nti mwetaaga a very strong industrial base katubazimbire kapeeka oba luweero factory 15,000 chemical industry nezibeerayo mu processing enanasi zammwe tuzinywe n'emwanyi zammwe naye kati bakyayagala emwanyi okugula mpeke kanesi kaffe bakakolera eri ate kati emwanyi bwagaana okuzigula wonoozifumbira abaana bazirye bw'oba otambuddeko giwole we natuuka ogenda okunywa akakopo obukopo
aka kofi $50. Oke kazibe $10. Tije emitwalo 3.7 kilo ya kofi eri ku sente mmeka. Kati kulowooza abasajja abo be tuyita ab'emikago banywanyi baffe tebakimanyi kye tuyitamu. Netumala bwe tumala nti ba development partners. Is that development? There's no kati ebintu ebyo babikola babimanyi. Kati bwe tugamba nti kati nga budget yaffe ya Uganda betusaba mu sente World Bank IMF tebalaba administrative expenditure yaffe bagirengira. Bwe tusala district batulaba, bwe tugazi abaye mu pita batulaba, naye nala tebatubuuza nti naye mugaziyiza nnyo ebyabufuzi mwerabidde eno production manufacturing munaatusasula mutya? Ate kuolooza baagala obasasule banoonya bwe bakwata kubanga bakitegeeza tuyinza okufuna amafuta bali bagezi. Mu line eyo mwe mwajjira ne idea tunda wojja sente tunda buli kimu nze nja kuwa structured adjustment program batugamba nti tunda ebintu byo. Kakati bw'oba omwavu obitunda mu Africa ensi yagaana okutunda yali Botswana panga si njavu yabisigaza ate nakati bikola bulungi. Kubanga omuntu bwagamba nti tunda ebitongole by'amasannyalaze tunda cooperative bank okiraba kakati tunda dayale gye bade kuŋŋaanya amata coffee marketing board Lint marketing board commercial banks gwe biveeme bya business. Kakati jjukira nti aba akimanyi nti oli omusuubuzi abigula tagenda kulabirira faama. Kati bwatalabirira faama togenda kufuna output era oyingidde mu gaapuze. Bo wasomako akatabo very interesting economic hitman baje ne bakutomeza kiprogramu abazungu bakimanyi nti kifu naye nga kyekigenda okukwavuwaza oyingire mu gaapu kubanga bo batwagala nga tuli baavu. Kyova olaba nti mu nsi zino ezaffe bafunamu n'abantu abatono bwe twandise partners ne crime bo ne babagaggawaza obayisa twandise partners ne crime tunyumya bunyumya byaffe naawe tunyumya byaffe toli chairman wa kyalo serino akakiiko k'ekyalo simanyi naje katuula obayise ba partners kubanga kankubulira ensi zino ezikulaakulanye essira zaaliteeka nnyo ku domestic economy beewola sente ne bakola banks ne bakola insurance companies ezifacilitating the economic empowerment. Kati nosanga kati zino z'olugamba nti Uganda batubanja trillion oba 9 singa twaziyiwa mu bantu nosanga nti kuva wano mpaka ggulu tulina factory za fruits tuprocessinze tulina faamu ezisinga ebyo byowulira nti amataka ge balwanira eyo mu north nti gonna gali mu farms fe ba exporting enyama ngani atuliisa ebisiyaga bantu tuvuteko ate kati fe tulina sente tetubyagala ate ojagamba sikuwa sente ate nina reserve zange ng'onyumiza zisigaze ku 96 nga twakozesaako 6 gokka trillions 6 zizitowa ogiraba nti singa sente ezo zetwewola zaali za kuzimba a strong industrial base. Njagala ompo obuzito bwa trillion 6 trillion emu erimu billion 10 billion emu erimu million 10 okiraba eyinza kukola ki njagala nga nti trillion 6 ogwo singa tugufuna ne tugukola biyinza kutukolera ki trillion emu erimu billion meka 10 kola factory eya billion 50 olabenga bweyenkana eba y'amaanyi food processing billion 5 ozitadde mu kugula emmere kugisa ku mutindo
ogipaakinga n'ogitunda kati triliyoni emu okozeemu factory 20 ez'amaanyi. Factory ennya ziri mu North, ennya ziri mu West, ennya ziri mu South, ennya ziri mu Central. Oba okimaze. Nawadde nkugambye mukaaga neerekerawo. Tuli kwemu. Muli balabi balungi abaprogramu eno Omukeeze olunaku olwaliro katuwerekerezaawo. Tujja kutandikira wano sabbiiti ejja akadde katusazeeko ono Dr. Medard Kiconco njagala osibula abantu abo n'ebigambo byesembyayo. Abatulaba n'abatuulirizanga bulijjo katubasiibulire wano naye kankiddemu nti buli omu gezaako ky'osobola to live in your means. Kozesa akatono k'olina, totunulira nnyo muganda wo kyalina, neighbor kyalina. Bw'aba yambadde suuti ya $2,000,000 gula suuti ya $8,000 ejja mu ki. Oli bw'aba ewuwe ng'ali ennyama buli lunaku weerire ebijanjaalo tebirwaza naye nga bijja mu ki mu nnyingizaayo mpaka ekiseera we kirituuka nti ebyenfuna bigaziye naawe osobola okulivinga obulamu ng'obwa muganda wo. Tuyanzeege mubeere bulungi, Katonda abatukuumire. Mbadde ne Dr. Medard Kiconco buli lunaku olwokubiri gwe tubeera naye. Nze Twaha Mukiibi, mweraba. Eno ye Salam TV.